Olunaku olw'eggulo Katikkiro wa Buganda teyalabiseeko ku mukolo gwa munywanyi we Mathias Mpuuga. Wabula amawulire ge twongera okubeera nga tufuna galaga nti ne Katikkiro yabadde kanaayokyani olunaku olwajjo, era ng'essaawa yonna oboolyawo obwa Katikkiro bulugenda bumuyita mu myaganya gy'engalo. Abalangira beekumyemu ogutaaka okusinziira Katambi n'ekiwandiiko kye tufunyeeko. Katikkiro essaawa yonna yandiva ku bwa Katikkiro. General Museveni akudaalidde abaagobwa mu ntobazi, agamba mmwe mwagendayo nga temulaba, mwali temuyina maaso, temutusumbuwa. Byonna mbirina olunaku olwaleero. Rope Joel Ssennyonyi kyakoze Sipiika Anita Amongi kyetaago kyewuliriddeko. Robert Kyagulanyi Ssentamu President yakomyewo mu ggwanga. Ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Ssegirinnya amaze ebbanga ng'apookya n'ekirwadde. Muganda wange mpuliriza naye ayolekedde okudda okwaba obwewaka. Mawulire malungi. Omukulu amanyiddwa nga Mpuuga ani avunaanibwa ku kuswala kwe? Dwaki Mpuuga yeetadde mu kuswala? Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira nga tubimenyaamenya mu ngeri ez'enjawulo. Njagala babuuzaako temusiibyeyo mutya? Buli omu gy'asinzira okubeera ng'atugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajime. Njagala kutandikirawo watali kubeera nga mbalwisa. Njagala kusooka nkuwa katambi kano ka Mathias Mpuuga wabula kawulirize bulungi. Okiwa Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke, kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkabaza okutindiggana b'ekitiibwa baminisita, banywanyi bange, nikwanjanga bakaba paalamenti obudde butukutte. Akatambi ako bw'oba okawuliriza, njagala okube oddemuko okuba ettooki emabega. Ebintu ebiri mu Bwakabaka bwa Buganda njagala obitunuulire. Kabaka taliiwo, wabula omusajja akulaga nti waliwo mission mu nnaku ezitali zaawala waliwo mission mu nnaku ezitali zaawala ezirina okumalirizibwa. Ekyo ekigambo mukinootinge mubeere nga mukijjukira. Oboolyawo kiyinza okubeera nga kigambo ekyasimattuse mu kamwa k'omuntu. Njagala kubeera nga wonvaawo. Mu ngeri yemu njagala kutwala bino ebigambo bya Bedi Bwanika ye yabyogera. Njagala kutuusa ku kana akatambi, njagala owulirize. Kye wali olabye mu Buddu kyefaananyiriza kigenda kubeera wali. Era mu kusaba kwo ne bw'oba obadde wakufa nga abiri mu lumu tetunnatuuka, Katonda mwegayirire waakiri akulekewo ennaku ezo olabe ku kigenda okubeerawo. Era ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno ye Katikkiro wa Buganda. Omukulu yatugamba nti tewali muntu yenna kye yali alabye mu Buddu kigenda kwefaananyiriza ekinaabeera wali. Ekituufu twakirabye, twalabye ekyo kyo tekibangawo. Gano mazima. Mathias Mpuuga yajjuzza abantu ne babooga Arena yonna ne babulwa ne we badda. Bannange baabembedde ne bakwata ebbali w'emiti. Omukulu amanyiddwa nga Bedi Bwanika, singa nze Mpuuga nandibadde nkujjira ddala nga ne wenkulengera ng'osala wali mpita ebbali. Era gwe mulabe wa Mpuuga nambeemu, mwe muwabya Mpuuga. Gwe kewajjako ne weesimbawo nga ku bwa pulezidenti, olowooza ne banno ogenda basuula nga gwe wewagwa. Mpuuga mulabewo ya Bedi Bwanika, naye ate yandibadde gwe takusuula. Njagala tuwulirize ebigambo nga bwe watugambye nti tekibangawo. Abaffe Alex Waiswa Mufumbira akwanukula atya bw'ati bw'agamba. Oyo ye Alex Waiswa Mufumbiro bw'atyo bw'akoze. Agamba Masaka Bobby yekka yagisobola. Okitegedde mugimulekere. Otyanga omuntu akukube waka ne mu kibira, akukube waka ne kwegamba Homandaawe Kyagulanyi yakuba Mpuuga eno e Kampala n'amala n'amulumba e Masaka ate n'amukuba nnyingi, yamukubirayo 5-0.
mugumire eyo ya Uganda yaffe. Njagala kubeera nga tugenda mu luyimba luno. Oluyimba luno nga tulugendamu sirutaddewo buteezi. Ndutaddewo n'ekigendererwa. Ndutaddewo n'ensonga. Mbasaba tuluwulirize ate tufumiitirize. Manye abantu abalaba omukutu guno muli bantu bagezi. Oluyimba luno dututwale. Njagala olufumiitirizeeko mu bantu bonna bannabyabufuzi abazze balimba eggwanga lino. Abazze beefuula abalungi era abali ku opposition bwe bavuganya mwami Museveni. Njagala ofumiitirize ku bantu b'amasuuti ng'owuliriza oluyimba luno. Kwegayiridde luwulirize. Oluyimba olwo dumaddemu ebigambo. Ebigambo bye njagala okunokolerayo. Bobi Wine buli omu amulaba ng'ekitagasa. Bobi Wine naddala kwaba abasajja abeefuula mbu bo bamanyi mu by'obufuzi. Abo Lubega Gona, Mpuuga, Muhammad Nsereko Kagege, Nojja Mbasemu Junganda, bonna n'obatunuulira kiriki yaabwe abo abasajja abo. Balaba Bobi Wine ng'atagwanidde, bamulaba ng'ekitagasa, bamulaba ng'oboolyawo atalina na kubeera awo. Naye njagala bajjukiza Katonda akola nga bw'ayagala, takola nga ggwe bw'okola. Njagala mujjukire mu luyimba luno lwennyini abaana batugambye nti Yesu yalonda oyo eyawaayo eppeesa limu bwe yayita abantu okuwaayo. Oli yawaayo ppeesa lye lyokka lye yali alina. Ne Katonda yatunula mu mutima n'agamba ono waaweereddeyo eppeesa bannanga abadde ayagala okuwaayo naye kino kyalina. Yaleka abalina biliyoni za ssente n'alonda oyo omukyala yekka. Era ne batulabula ku bantu ab'amasuuti n'amataayi n'ebigambo bye bakozesa ebirabikanga bye birungi naye nga emabega waabyo bijjudde obutwa, bijjudde obulabe bwe byekweseemu. Njagala owuliriza ebigambo bya Mpuuga bino. Njagala mulungi amanyi okwogera, mulungi amanyi okukwegamba, asobola okwogera n'alowoozesa abaliwo nti yekka yategeera w'ayimiridde. Njagala owulirize Mpuuga. Beebuuza Mpuuga ayagala ki? Agala bwa president bwa Nuupu, agala bwa ggwanga, agala kukola kibiina kipya. Kati kambaddemu mukiwandiike, kambaddemu bukukubira ebyo byonna byenyogeddeko waggulu mbisobola. Mundabamu obukyeko obutabisobola. Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu buli nsonda ya Uganda ngenda kukolagana ne buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kuteekamu jjejjerebu wa kalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero
tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti naliko ne ssentebe w'abavubuka ku kyalo Mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was unique leadership. Bane bakyogera Mukama. Njala kusinzira wano mbayite mwenna mukulu wange John Kenyon Chams ne CP muganda wange owa Need nsaba ojje wano ngenda ku eddakiika emu obuuze ku bantu. John Kenyon bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana, temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze, temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye mu makati gamwe ngenda kubeeramu, sigenda kummula. Katonda kyampadde amagezi, siina kinnuma, siisimagira, sibongootangako, sibayitangako kiwandiiko. Oyo ye Mathias Mpuuga bw'atyo bwe yategeezezza olunaku oluwajjo. Tetusobola obbimalayo kubanga tuleme kuleeta kuswala kwe oba oliawo tukuteeke mu vidiyo yaffe na yeeswale bwe muba mulaba kisoboka. So kale njagala kubeera ng'awo nvaawo, wabula we mba nga nvuddewo njagala ne bino obiwulire. Kansookeko katono nnyo oba oliawo mu nsonga zino. Omukulu amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinnya, twebaza buli muntu yenna atutta obudde n'osabayo essaala, atutta obudde n'omusabirako. Ssegirinnya yakubye ku matu newankubadde waliwo ababuyabuya nga kano ka bamuyita Wumalu, sobola muteekako lya Sheikh, bamuyita Wumalu eyavaayo n'agamba bw'ali batanneetondedde nze era ajja kufa. Njagala ndabe ku maziga g'abeewaabwe ng'ali wali alambadde. Twala omukisa guno kugamba ti Katonda takola nga bw'olowooza, akola nga bw'ayagala. Ssegirinnya akomawo. Katulaba akatambi kano. Nze Alex Luswa Luwemba, nze myagomba Muhammad Ssegirinnya. Njagala okutegeeza bannayuganda nti Katonda wa maanyi, Katonda wa maanyi. Honorable Muhammad Ssegirinnya olunaku olwaleero asiibuddwa wano ku ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi oluvannyuma lw'okumala ennaku 186 nga afuna treatment. Mu ngeri enjawulo oba mu bufu ebumu njagala okwebaza paalamenti y'eggwanga Uganda okujja on board n'ekola n'eketalinga abuuza Honorable Muhammad Ssegirinnya n'ezisasula era n'emujjanjaba. Mwebale nnyo institution ya paalamenti mwenna. Mu ngeri enjawulo era neneebaza ekibiina ki National Unity Platform kikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulu bonna. Oyo ye Honorable Ssegirinnya Muhammad alabika nga akomyewo. Amaanyi tegannaba kudda bulungi naye weewaawo amaanyi galabika nga weewaawo ddala agenda kubeera nga akomawo. Mu ngeri yemu njagala bategeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakomyewo mu ggwanga olunaku olwajjo era byonna byagenza okutuukawo eby'e Masaka ng'ali eri aseka akute ekikupa ke ekya soda ekinene agamba bano abaana. Tukyuseemu ku nkola tulekerawo okulimbagana n'okwekiriranya. Omuntu omubi abeera muntu mubi, oba mufu oba mulamu, era tulina mwogerako ekyo kyennyini ekituufu, oba mulamu oba mufu. Abantu balina okuyiga okweyisa obulungi nga bakyali balamu, tusobole okuboogerako ebirungi nga bamaze okufa. That is real life. So yasobodde n'okutuukako mu ddwaliro. Waliyo comrade munnaffe amanyiddwa nga Megan ali mu ddwaliro Ensambya gy'abadde apookera n'obulwadde wabula agenda akuba ku matu era pulezidenti olunaku olwajjo mu kifaananyi ekyo nga wookiraba yasobodde okubeera ng'atuukayo. Ebimu ku binnyumira ku baana ba Nuupu bano nti ne bw'abeera mulwadde asigala akulaga nti ali strong, omukono agulekayo waggulu, ali strong, azzaamu abalala amaanyi. So mwenna oba ffenna twandibadde tukuuma that spirit
twandibadde tukuuma omwoyo ogwo oba omulimo. Njagala kubeera nga nkwata ekkubo ey'ensonga ngiveeko ngiyite ebbali. Njagala kubeera nga mbategeezaako nti olunaku olwajjo omukulu Mpuuga n'abategeezezzaako nti Mpuuga ono yabadde ku mukolo naye ng'omuntu nga teyeefiiringa. Ekisooka yajjidde mu kuswala kungi okuviira ddala olunaku edde nga tannaba kutuuka ku mukolo gwe ogw'eggulo. Yabadde mu kuswala kwereere era bw'abanga omukazi we mugumu yakwegama yamubuzeebuze n'amugamba mukwano guma mukwano bye wayingirira byebyo ne wandibadde tova ku musajja oli. Naye nalabye nga yabadde ki yabadde baasa ngiyite baasa eya Anita Amongi. Naye nalabye omukulu ow'ekitiibwa kwegamba nga n'abamuli okumpi mukyala we n'ow'ekitiibwa eyakiikiridde Katikkiro nga bonna kwegamba tabakkiririzaamu tabeesiga okusinziira ku kyabadde akutte. Njagala olabe kiripu eno ojagamba ow'ekitiibwa wamma ku mukolo gwe yabaddewo naye nga ye taliiwo, omubiri gwabaddewo naye nga ye taliiwo. Lwaki weeteeka mu bulabe bwe butyo? Olowooza nno obunkenke bwakomye ku Mpuuga yekka? Waliwo abakansala oba waliwo kansala wawali mu bitundu by'emukono saidi zaawo yabadde ku mukolo gwa Mpuuga, wabula enkya y'olunaku olwaleero akedde ku kitebe ekya NUP wali emukono. Kye bamukoze nkoko baana, njagala naawe weerabireko. Oba oli awo bino bye bituukawo nga weefudde nampulira zzibu. Omanyi baagambanga batunyumizanga ku kiwuka kye bayita ndiwulira. Ndiwulira abeera mu kasooli, bamugamba ndiwulira va mu kasooli ko ya ndiwulira banjokya. Ne batuuka omususa bamugamba ndiwulira va mu kasooli ng'era tawulira awunzika afiiriddemu. Daba kiripu eno. Banange chimba bireke chimba bireke chimba bireke chimba bireke chimba bireke chimba bireke bireke bambi najja fenna NUP weba sobola okukola ekintu ekifaanana bwe kiti omuntu nze Honorable Council okutegeka okusaba ng'osabira eggwanga. Nze Kimba nina okutegeka okusaba mu Kitete yenkiikirira. Bwe mba nga ntegese okusaba mu Kitete ne ŋŋamba nti gundi n'egundi mikwano gyange okuva eno mujje kusabira kibiina. Osobola kugamba mbwate waliddemu ensolo. Abantu abamu bajja mu NUP nga tebaze babigendererwa bya bukulembeze nga bukulembeze bwakituwanire. Nze olutalo lwange siruteeka ku ba NUP bannange bano. Sisobola kukola lutalo lwonna oluteeka ku ba NUP munnange. Olutalo lwennina lumu lwakuwana kulaba nga Museveni akamuntebe ate tusobole okulaba nga tufuna obukulembeze obw'enjawulo obwa NUP obwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bino bano bye baliko oba babiri basatu. Abo bantu batono, abantu babiri basatu tebagenda kujja kucyankalanya kibiina kyaffe.
ekibiina kya NUP kirina obukulembeze obukulirwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bano abantu 2-3 tebalina kye basobola kulaba. Ffe tumanyi gavumenti eno erina omuwendo gw'abantu. Yoyo musajja wattu ebyo bye byamutuuseeko. Oba nkola olugambo kubiri ku Twitter, X eyaka omuliro baganda bange. Era wenna alina Twitter, genda otunuleko muganda wange. X waliyo ebinyuma. Njagala nkusomereyo kaakantu kamu saagala oba oliawo nsukke we nandikomye. Omukulu amanyiddwa nga Simon Njala akola ku NBS. Olunaku oluwajjo abaana bawandiise ku Twitter awo ku X nga bagamba oyo yeyabaddewo ng'akiikiridde CNN, yeyabadde akiikiridde Al Jazeera, yeyabadde akiikiridde Fox ku mirimu emitongole, era nga omulimu ogwamuleese kwe kubeera nga aleetera abantu okulaba ekya bbulaaka bakirabe ng'ekyeru, balabe bbulu bamulabe nga pinki. Kitegeeza yazze kulaga Mpuuga nti Mpuuga mulungi nnyo. Baakubye n'akayimba, simanya mwakawulidde. Bagambye bamulanga bwereere Mpuuga teyabba oba weekali nkabawe wano kensobodde okubeera nga nkuwaako. Naye General Museveni bw'obanga okola yiya project ezirina ku maanyi. Bw'oba yiya project eziyinza okuzitowa. Eno eya Mpuuga ewewuse nnyo nti efudde na ku lunaku lwezaaliddwa. Kibi nnyo. Olunaku lwezaaliddwa dwefudde. Tosobola kudeeta muntu nga Mpuuga ng'olwedde oleese abayimbi bo abayimbira Museveni, abayimbira Muwoozi, ate gwe n'obakwata n'obaleeta kulaale ey'omusajja akuvuganya ne Mpuuga. Wabadde oliko ki? Mutufu waliwo ebibuuzo ebyetaaga okubuuzibwa. Abantu abalinga abagezi obuuza ne wabadde mulamu bulungi. Naawe n'okkiriza Alien Skin ajayimbe, Beba ajayimbe, Chameleone, Gravity. Olwedde abantu b'omanyi nti nno bali ba project inedda Mpuuga. Watulimbye nnyo muganda wange, watulimbye nnyo. So muganda wange njagala tulabe ebigambo bino. Project yo yaganye n'ebigambo weebiri katubibawe. Profesa Ruho mujjukira bulungi sebo. Kati yali mu kategore y'abampuuga abo nga yasoma nga bamuyita ne profesa naye eggwanga lino yalisobola. So ebyobufuzi byaffe mukulu kibiranga ebiriwo essaawa zino bya weevu. Bya muyaga. Weevu. Muyaga. Mpuuga alina omuyaga. Mpuuga alina that figure of a national character. Mukulu kibirango osukka kiyira Mpuuga bamumanyi twogeze ku mazima. Osukka Kenya tugeze oyingidde Kenya Mpuuga bamumanyi. Wakati njagala otegeera ebyobufuzi bino nga bivudde ku Muzeeyi Ssemwogerere amaanyi ge yayina. Muzeeyi Ssemwogerere n'avaawo ne tufuna Agina Santege Ssebaggala. Najja amaanyi ge n'agawaako Kizza Besigye. Kati Kizza Besigye namulabye Embaale. Ekyali Embaale wakiraba mukulu kibirango. Nakiraba sebo. Weebuuza what happened. Kati waliwo avuddeko ng'agamba Mwami Mayiga omanyi toyinza kwawula Uganda mu byobufuzi bya Uganda. Kizibu nnyo okufuga Uganda nga tolina Buganda. Ate kizibu nnyo okufuga Uganda nga waliwo Buganda. Nsonga eyo tulina ogiterera. Naye kati obuzibu we buli abavubuka abo abali Emmengo ebyobufuzi bye babadde bazannya bya kukola ssente. Olaba Mwami Mpuuga wamusanganga mu go forward era kala zainozi ezo kala tuzimanyi zaali za go forward. Nga bamala kubawa ssente nga munnabyabufuzi yalina amasannyalaze kuba Dr. Kizza Besigye abadde nga asooka bbawa ssente okumuwagira. Ati Bobi Wine we yajja n'abagamba mumpagire ne bagaana najja ne yeerandisa. Kati Mwami Museveni naye tatudde waliwo kye tuyita political infiltration okusensera opposition. Bamwami Mpuuga bano be babadde bamukolera omulimu naye Katikkiro mulabye nnyo kubanga ogwo omulimu tagusobola tamanyikiddwa n'emyenda e Masaka agenda kuvaayo mpozi nga munakozesa state apparatus nga Mwami Museveni we yagamba nti NRM yeesalawo ne Wozni emirundi 1000 nti owangule nga mwe munaamuleetera naye is a reject. Yabadde ayita eruka yawo nga tolaba n'abantu bamugoberera olaba baalubatu. Kati oyo ye Katumba laba laba
naye gwalwanisa yajja e Masaka poliisi ye yamutaasa olulema ogita wakati mu Masaka kuba kyali kigenda kukola ebyafaayo ng'ate twabikulaba laba abantu liyale yoyo omuntu gw'oyagala okusimba ku bwa pulezidenti mbwavuganye Kyagulanyi ate popularite ya Kyagulanyi abaabala era Mpuuga kwata ssente za Muzeeyi Museveni ozizzeeyo omugamba omulimu gwe mwantuma gwannema mukulu Charles Peter Mayiga kiprojekiti kyammwe kyemuvuga kiikyo kigenda batuulamu mukkirize ebyobufuzi bye tuliko byaweevu Bobi Wine yalina amasannyalaze ate tajja kukkiriza mu mufuge kuba mwabadde mugamba Katoliki Church simanyi Buganda no Kabaka wano yayinza ovvayo n'ayogera ti Abaganda muve mu Bobi Wine naye mwe abayaayi abali emmengo mwe abakola ssente mu mwami Museveni nowe beera bulungi mukulu Kibiramu. Okay, ako ke katambi kansubire ntino mukawulidde bulungi naye waliwo yampeereza message nangamba Sajime mbadde nkusaba tutereyo ku katambi ka ow'ekitiibwa Mpuuga ng'abiibyamu ne alien skin mbadde saagala bbawa katambi kano naye kankaseewo kana akatambi mwenjagala waliwo kye tuyita Elio View yekuwa oba oliawo obugazi n'obungi nenjagala olaba ennamungi w'omuntu bannaye abantu bayaniriza Mpuuga Mukama Katonda abantu Mpuuga be yafunye nze nkakasa teri muntu mu Uganda aliddamu bafuna eno rekodi yagikoze yekka eyasembayo okufuna abantu abayitirivu bwe batyo yali Abedi Bwanika ng'anoonya akalulu mu ggwanga ku ntebe ey'eggwanga ennene eyasembayo ofuna abantu abangi nga Mpuuga be yafunye yali Abedi Bwanika nze mubateereddeyo mmwe mumanya kye mulimpa Okay, akakatambi bwe tubanga tukavuddemu Jeno Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ayogera ebigambo bino byendowooza nti yandibeera ng'oba oliawo tabifumiitirizaamu ng'abyogera bigambo biri bwe biti Jeno Yoweri Kaguta Museveni agamba nti mpulidde abantu nga bagamba nti National Environment Management Authority NEMA kwegamba yali luddawa ng'abantu bazimba dwaki NEMA teyabagaana n'agamba nti gwe tolina maaso kulaba nti wali ozimba mu lutobazi gwe kennyini olaba tewatwala budde kumanya nti nozimba mu lutobazi oyagala NEMA ekukolere ki Jeno Museveni ategeezezza ng'abantu bwe bali abasiru agambye abantu nga bali abasiru muli basiru oli musiru okubeera nga gwolowooza nti nno NEMA yakoze kikyamu okujja abantu munnange mu ntobazi oli musiru bw'agambye ye Jeno Museveni yafuga eggwanga lino nagamba tali kulembera afuga fuge naye byonna ng'ebyo biri awo abyogedde abimaze ate munaye tunaabizaayo omukulu Sheeku wano alina obubaka bwawadde generaali tabuwadde Jeno naye ye yeemulugunya n'agamba nedda ensi teri feya waliwo ebintu nga weetaaga ndowooza osirike busirisi kubanga omuntu eyasuze ebweru nga tamanyi nawa waagenda kutandika kusula nezinapangisa taziina ate bwomuyisa mutiya gaasi oba olina omutima niwenyini watudde wenyini nga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abange abantu bakyali bantu abantu bafuuka nsolo please eyasima tubeere bannayuganda si muntu teyeerabira ate teyeebase tetwagala kulowooza na kwogera bisukkaawo kubanga tuyinza okunoonya eyakulagira emyaka 15 n'omulabako naawe nokkiriza nti mbutuufu kyali akisaana leka naye abirabeko
tetwagala kutuukayo naye please ng'abantu ekituufu batusengule nyina mikwano gyange mu Katooga emitima gibasula mu bbanga twazimba mu Katooga emitima gitusula mu bbanga nyumba yange erikekisi n'abo obuuli abo bamenyeddwa please eno si enkomerero ekiddako eyatutonda akiina alina ensonga ku buli nsonga makakasa ajja tukolera enteekateeka katugakaaba olwaleero banaagakaaba enkya bajja gakaaba enkya bayinza obutagakabira ku nsi kebagayalirira yabatonda balina okupookya balina okufeesa si kyetubagaliza naye tusindiikirizibwa obbaagaliza ebitali birungi olw'embeera gye tuyitamu njogere kindeke kinsina saagala kuyingirira byabufuzi kuba tebinkolera kyekituufu nze saagala kumanya kulembera Uganda yadde anaddako nze ensi njiramu ebikisi zange 3 njiveemu bwe njirwamu njiramu omwaka gumu njite sina nnyo kyeŋŋamba naye omuntu alowoozebweko ng'omuntu era ayisibwe ng'omuntu ye Sheikh bw'atyo ye bw'agambye naye kambuuze abantu ba wano bane abatufuga baggwanga ki kubanga tuyinza okudda wano ng'abatufuga bantu si bannayuganda tuyinza okudda wano ng'abatufuga bantu baveeyo ku maazi eyo oba ku Jupiter eyo nga sinaba kuno ku planeti yaffe abatufuga bo baavaawa emitima nga mibi emitima nga mivundu emitima nga mikyafu olaba General Museveni ayogedde bw'atyo naye ng'akimanyi nti we baamenya abantu waliwo essundiro ly'amafuta we baamenya abantu poliisi weeri eri munda mu lutobazi naye agamba bali abanaku bagende abatufuga baavaawa njagala nziramu ekibuuzo ekyo gyo twabuuzizza erinnya ekigambo mpuuga mu Lusoga olwaliro mbuuza abatufuga amazima amatuufu baavaawa njagala kubeera nga nvaayo sijja kubeera nga nduwaayo njagala kubeera nga mpitako ew'omubaka amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi Leader of Opposition ROP ayanukudde olunaku olwaleero ku nsonga za Sipiika Anita Among n'abagobaganyizibwa ku ttaka njagala tuwulire ebigambo bino ebya ROP. Sipiika alina ebintu bibulira akakiiko kubanga akomawo ku Monday tekiri personal between me and him ningolaba yeyingiza mu bye tunoonyereza nuga ne speak ufaaki anyway nennemerako era gye baggwera omukulu oyo n'agobebwa kati alina n'emisango boodi yonna negobebwa nga tulemeddeko buzibu obw'ekitalo naye nze nagamba nti ekyokubagoba tekimala sente zino balina okuzizza emisango gikyagenda maaso mwabirabe bya Uganda Airlines etunoonyereza ng'obubbi obuli mu Uganda Airlines buyitirivu naye nga bwe tunoonyereza awo wakati mu kunoonyereza sipiika n'asinkana ate omuntu gwe twali tunoonyerezaako ne mugamba madamu sipiika kikyotegeeza ne mugamba you have a right olina right nga sipiika okusinkana omuntu yenna mu ggwanga naye kati omuntu ono tumunoonyerezaako aleka ebibuuzo bingi naye kakati gwe omusinkanye n'ebifaananyi byafuluma ne mugamba kati oyagala ndowooza eki akataayi tekasala nampandikira ebbaluwa nti kakati okunoonyereza kwa Uganda Airlines mugobemu bannamawulire ne mugamba sijja kukikola newankubadde oli mukama wange naye ekyo ŋŋaanye kubanga buli omu gwe tunoonyerezaako tubadde tumunoonyerezaako nga kamera weeziri lwaki ono oyagala tumunoonyerezeeko mu kasirise ng'eryava mu miitingi gye wali naye ne mugamba sijja kukikola ne ŋŋaana nennemerako laba bannamawulire balemeramu
ne tunoonyereza nga walwana nti kakati kino mu kiveeko ne mugamba ndeka tukize obuvunaanyizibwa bwange oli sipiika gwe nga sipiika linda ripooti yange ku fulo awo oyingiriramu bwe mba nina ekikyamu kyonna kyenkoze kale ekyange si kyekiri final ne committee wali mu house n'agirwanyisa eventual report ne tugifulumya nga tekuliko na minority twagezangako okunoonyereza nga tujjayo buli kimu era nga tutambuliramu mu ripooti zonna ze twafulumye saali nayo ne minority n'egyo ripooti ya Uganda Airlines Madam Speaker n'agamba tujja gisoba ensangi zino ndaba abantu abayisa zi propaganda Ssenyonyi teyafulumya ripooti eyo bamuwa enguzi simanya akawumbi kamu mu bukadde bina bingi ababiyisa bi propaganda eyo ate nga bamanyi ekyatambula ekyagenda mu maaso zambi ki sente ki nti tewazikwata emu nga yamakaga owekitiibwa sipiika agage nga ye Bukedya ge yazimba agaga ogwo bwannannyini endala yamakaga deputy speaker contract eno nga bagula generator eza kilovolt ampères 8 bukadde 591 million generators zine bbiri kakati obuzibu we buli bwa mirundi ebiri okugula generator zino ku maka agali private okozesa sente z'omuwa omusolo kijja kitya ekibuuzo ekyo ate kino nakyo bakikola mu komishoni gye batuleyo mu nkukutu kijja kitya kubanga gano amaka gaabwe nannyini ekyokubiri tubadde tunoonyerezaako etuzuula nti generator zino ziri wakati wa $3,000,000 esingayo sente empitirivu $7.8 eza 80 kilovolt ampères kiba kitegeeza nti zombi zaali gweredde mu bukadde 150 nimwe mugamba mwasasula obukadde 591 kyajja kitya first of all muzitadde mu private homes si amaka nti singa kyali nti speaker of parliament gwabeerawo enju nti kati eno ya muntu abeera speaker anti owekitiibwa sekandi agirimu bwe yava kuba speaker owekitiibwa Kadaga n'agiyingira bwe yava kuba speaker owekitiibwa Olanya n'agiyingira bwe yava kuba speaker owekitiibwa Anita Mongo n'agiyingira era bwana abuvaako n'omulala ekibeera kyanjawulo kubanga teba nnyumba so byonna ebigikolebwako oba kugizimba oba kugirinovatinga naki oba ogamba kale si kya bwannannyini naye kati eno nnyumba ya bwannannyini kitya gwe mbuliranga munnansi oyinza okugamba toli looya oba toli ki ekyo olaba kiba kituufu ku nsonga ezebbiri eno ennyumba ya bwannannyini ekyokubiri sente zikozeseddwa era nga bikola mu nkukutu bwe bityo nina example endala eno nayo approval bagula ebyuma ebirwanyisa omuliro then electric razor fence ey'amaka ga speaker of parliament owekitiibwa Anita Among bukadde 532 nayo approval ya biwandiiko bya parliament yes ate eno yali direct procurement kitegeeza
Tetugenda na kukkiriza abantu kuteekayo bbiidi tusunsulemu tulaba ani asinga. Nti ono gwe twagala Katamba direct. So kati tuyise mu direct procurement. Mwakikola mutya? Ogamba nti kakati amaka ga speaker agagenga gye. Tugenda teekayo fence, razor fence naki. Lwaki tokyekolera? Kati bino birekawo ekifaananyi kya parliament mu bantu ba bulijjo. Bwe buzibu bwenjogerako. Kati abantu bwe babeera ne bagamba ne parliament eyo ejjudde obubbi toyinza kubanenya kuba bino ebigenda mu maaso. Kwaka kati olwedde tukusasula omusaala ne allowances kyekolere. Bwe ngamba nti ngenda kuteeka oba razor fence oba ewange oba ki kanki planningire ku musaala gwange manye nti nja kikolera ebbanga weeriti naye kati okitadde ku muwa omusolo okikoze direct procurement ate n'ozinflatinga. Okay, Oyeropu Joel Ssenyonyi bw'atyo bw'ayogedde ebigambo kansuubire nti osobodde okubeera ng'obiwuliriza era n'obiwulira bulungi. Njagala kubeera nga nkujjawo awo twolekedde eri Katikkiro wa Buganda. Katikkiro waliwo ekintu kye nalabye olunaku olwajjo. Katikkiro oba bahandolinga emikutu gye gimukwanira wala social media. Yagenze ku mukutu ogwa Twitter, leero tokyasobola teekayo comment. Ne ku Facebook bwe kyakoleddwa. Ndowooza abaana baamusabudde nnyo. Bwe baamusabudde nagabaaye mugjeeko. Saagala kulaba bivumo by'abantu. Naye byonna nga bigenda mu maaso, waliwo ekiwandiiko mu audio ekifulumye. Ekiwandiiko kino nga kiraga nti abalangira bamaze dde okubeera nga basaba Katikkiro alekulire Bonnambiro. Alekulire ku bwa Katikkiro. Katikkiro wa Buganda emirundi mingi avuddeyo ng'ajja awa ensonga ez'enjawulo ku bulamu bwa Kabaka. Wabula twalabye akatambi gye buvuddeko awo nga nnyonnyola ku mbeera y'obulamu Kabaka mwali. N'atugamba Kabaka si muyi era Kabaka talina buzibu wabula ali mu kuwummulako atereere. Akatambi ako ke kano ke yatugambye era baatulaze nti yatudde mu meeting n'abataka n'atuulamu n'omulangira David Kintu Wassajja be bantu be yatuddemu nabo. Kano ke katambi abalangira bagamba nti eyo yabadde ensobi. Abo si be bantu balina okutuula nabo okwogera ku nsonga za Kabaka. Njagala musooke mulabe kano clip nga Charles Peter Mayiga ayogerezeganya mu meeting eno, then nzije nkuwa katambi akazadde ebizibu. Nanga David Kintu Wassajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka mu Busoga. Ensonga eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyiza ekiwandiiko kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era nekitawaanya obulamu bwe ntikyataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru. Abasawo abakugu ab'Ebutiimaani yagenda okulaba mu March 2024 baakiraga nti okufuna okubeerera obwannamaddala Ssaabasajja alina okumanya ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewadde eddala emirimu kubanga emirimu emingi egimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagira Ssaabasajja okukuba n'abo akolera emirimu gyaffe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bwafuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga erya Namibia era kinajjukira mu mwezi ogwakafunulamba Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. N'obwetwogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde buli era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere
kumira okukumulamu emikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda tumanye ensonga z'Obwannamassaabassajja zikolebwako bulungi era mu ngeri y'ekyugu ddala. Amawulire amatongo agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kunkumu era kitafulumizibwa mu ngeri y'ew'eggulu ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Okay. Bw'atyo Katikkiro bwe yatutegeeza, bw'atyo bwe yatunnyonnyola ye. Wabula mu katambi kano ke ŋŋenda okuwa abalangira beemulugunya, era ekiwandiiko kino kiraga nti Katikkiro awummule mu bonnambiro, awummule kubanga ensonga za Kabaka oboolyawo si bw'atyo bwe yalina ozikwata, era nga bagamba oboolyawo nti tebabimanyiiko ye bye yayogera. Abalangira bagamba Katikkiro bye yayogera bo tebabimanyiiko. Kijja kitya bituuka eno ng'abalangira n'abambejja tebamanyi ku nsonga zino, era bo bagamba Katikkiro bye yayogera ebyo byonna bya butaliimu, tebabimanyiiko era bya bulimba. Njagala tuwulirize akatambi kano muganda wange, katukawulirize then nkomewo. Erinnya lyange nze Omulangira Walugembe Andrew, era nga ndi muzzukulu wa Bassekabaka bonna ab'Obwakabaka bw'e Buganda kubanga nsibuka butereevu mu Ssekabaka Kintu. Ndi musiimu era ndi musanyufu nnyo okubeera nga nzize okubaako kye mutegeeza gwe munnange ampuliriza, gwe ayagaliza Buganda ebirungi. Bangi bavuddeyo boogera kino nakiri ku bulamu bwa nnyinensi ekiri ekimamidde ensi eno, Ssebbugulu Banyuma obukazi omuwanda era amatumpa gwa Ssekesa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Walugembe owookubiri. Gye buvuddeko twafuna ekiwandiiko kubanga waliwo olukiiko olwatuula awo e Bulange Mengo, era nga baminisita ba Ssaabasajja Kabaka bangi abaalulimu, saako ate n'abo abaayitibwa okwali gwe munnange Omulangira David Kintu Wasajja, saako Katikkiro w'Obwakabaka bw'e Buganda, baminisita ab'enjawulo okwali minisita Noah Kiyimba n'abalala obali bukwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, era baabaga ekiwandiiko ekyafuluma nekisayiningibwa Katikkiro w'e Buganda, kyasayiningibwa Omulangira David Kintu Wasajja ku lw'olyo Olulangira, era nekisayiningibwa ne abataka eyakiikirira abataka ba Buganda. Mu mbeera eyo woofiisi yo Ssaabalangira munnange nayo nevaamu omwasi ng'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olwaleero kyabadde kirambika bulungi nti olukiiko oba ekiwandiiko ekyafuluma ng'olukiiko luwedde kyali si kituufu era bingi ebikontana. Ffe ng'Abalangira tugamba nti protocols nnyingi ezisuuliddwa olwannakigwanyizi mu Bwakabaka bw'e Buganda, era nga enono y'Obwakabaka bw'e Buganda yaggwaawo era yavaawo. Bino mbyogera nga nze Walugembe, soogerera luli Olulangira kubanga sirina buyinza. Nze ng'omuntu ndowooza nti Katikkiro Mayiga akoze bingi nnyo ebirungi, wabula ennono n'obuwangwa n'obulombolombo abisudde ennyo emuguluka, bingi ebikoleddwa ne bisigala munda ne bitafuluma eri Obuganda bonna, okusasanira Obuganda bonna, wabula ke kaseera oluli Olulangira okuvaayo nalwo okwasimula ku bigenda mu maaso, kubanga weetegereza ekiwandiiko kyadde kiva mu kakalabizo lya Ssaabalangira. Ekiwandiiko kyadde kigamba bwe kiti: omulamwa gwabadde nti okutangaaza Obuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga 2024,
okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa nga 18 Ssebaasa 2024 okuva mu woofiisi ya Katikkiro Charles Peter Mayiga nga kino kyogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Olulyo olulangira lwagala okutangaaza ku bino wammanga obwakabaka bwa Buganda butambulira ku masiga 3 era nga ge gano wammanga. Okusinziira ku bukulu bwago, ekisooka olulyo olulangira olukulemberwa Ssaabalangira. Ekyokubiri, esiga eryokubiri abataka nga ssentebe waabwe ye Kabaka, n'eryokusatu abaweereza nga bakulemberwa Katikkiro. Ekiwandiiko kiraga nti olulyo olulangira lwakiikirirwa ekitali kituufu n'akatono. Ensonga endala eri nti omulangira David Kintu Wasajja talina buyinza na buvunaanyizibwa bwonna okukiikirira olulyo olulangira nga Ssaabalangira wa Buganda waali. Kino kikolebwa ku nnafu ya Sigaddangira n'olulyo okutwaliza awamu ekintu ekitayinza kusoboka n'akatono. Twagala okutegeeza Obuganda nti Kabaka wadde atawaanyizibwa n'obulwadde mulamu era tumuwuliza. Kinajjukirwa nti Katikkiro yategeeza Obuganda nga Kabaka bwe yali atawaanyizibwa alaje ekitaali kituufu. Ekituufu Kabaka yeetaaga ssaala zaffe. Si kituufu Katikkiro okutegeeza Obuganda nti amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka gava we nga waliwo abataka n'olulyo olulangira nga amasiga gano gombi ge gakola Obuganda. Twongera okutangaaza nti Ssaabalangira yekka so si omulangira Wasajja Kintu yayogerera olulyo olulangira, era olulyo olulangira lulina obukulembeze bwalyo okugeza bannaalinnya n'abalangira abakulu b'emituba nga bano be baana b'Abassekabaka. Tusuubira nti ensobi eno ey'obwannakigwanyizi teddamu kukolebwa kubanga ekkakkalabizo lya Katikkiro terironda mwogezi oba mukulu wa lulyo olulangira. N'ateekako omukono Kikulwe Alex, ssentebe w'abalangira abakulu b'emituba. Bwe weetegereza ebbaluwa eno eraga bulungi nti Katikkiro ayina byazaakola obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ebitali bituufu, gambanga okutegeeza Obuganda ebikwata ku bulamu bwe n'okuvaayo okulaga nti ye mubereberye mu kumanya ebikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, n'asuula abalangira n'abambejja n'abataka ssaako n'abo abavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka obutereevu, gamba nga Kasujju Lubinga, Kasujja n'abalala omuguluka. Nze ndowooza nga Walugembe nti kyandibadde kirungi netuddayo ku nnono ne ku protocols zetulina okutambuliramu. Manyi ki gwali eyampuliriza oba ekitawaanya Ssaabasajja Kabaka kiva mu nnono, era omanyi ki nti ekimutawaanya kirina we kiva nga kyakolebwa mu nsobi ezaava mu bannakigwanyizi ze baakola. Nja kudda olundi mbeeko kyenkubuulira ekirala, wabula katutandise naffe okuvaayo okwagala Ssaabasajja Kabaka okumulabako ng'alamula. Banyabo ne bassebo, twagala Ssaabasajja Kabaka yonna gy'ali nga mulamu ng'atudde ku Namulondo mu kiwu kye kyeyasikira ng'alamula Obuganda. Ayi gwe Sabugulu Banyoma obukazi omuwanda ekiro ekimanyidde ensi eno fumulizanyira mu bwengula nandatungibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Okay, ako ke katambi kyesimanyi olowooza Katikkiro tebimwononekedde. Emirundi mingi tuzze twogera ne tugamba nti Katikkiro ono atulimba, naye abamu nga batugamba nti oba oli awo tulumba Bwakabaka, bane tetulumba Bwakabaka. Niyo oluusi oli bw'ayogera ekigambo tutuula wansi ne tusooka tukikubaganyako ebirowoozo ne tukyefumiitirizaako, ogenda okulaba nga kijjudde obulimba. Kw'ensonga lwaki tubikwata ne tubibaleetera nga twatudde ne tugamba nti Mpuuga kituufu yayita abantu be ne n'abagenyi abayite, kubanga emikolo egyo gyali gya kaadi. Abagenyi abayite nabo tebazze, kitegeeze baba baagaba kaadi.
ate ne tulaba obutebe nga bukalu emabega, kitegeeza abantu be bayita baagaanye okujja. Kati ebyo bye tutuula ffe ne tutunuulira ne tugamba okusinziira ku kino buno bulimba, Katikkiro azze atulimba. Njagala mbalekera akatambi kano mukawulirize, kali ku mukolo gwa Mpuuga. Muganda wange Mordecai Muliisa annyonnyola ebintu eby'enjawulo oba oliawo ebyapeninze ku nsonga eno. Njagala mbikulekereyo, Katonda abankuumire, mbaagala nnyo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabadde agenda okubeera omugenyi omukulu mu mukolo gwa Mathias Mpuuga ogw'okwebaza teyalabiseeko, nga kwotadde Ssaabasumba w'Ekereziya Katolika mu Uganda Archbishop Paul Semogerere. Eyo nno si bigambo byange nti ndowooza baali balina okubeerayo tebaabaddeyo. Bigambo ebyo twalaba ku posta nga bagamba omugenyi omukulu e Katikkiro n'abaali badde bateekateeka emikolo gya Mpuuga bagamba Ssaabasumba agenda kubeerayo omukulu. Agezaho kwa addressinga eggwanga, temugezaako okugenda mu mmisa n'otunuulira engajaba n'okuzoolulira Ssaakalameeku ki. Ng'ategedde bulungi nti omujambizi omukulu Ssaabasumba. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Ogamba otya yo kansubire nti oli bulungi, nze Mordecai Marissa. Kwebazaawo kuba nti ogoberera byonna ebiteekebwa ku mikutu gyange gimunayiza wala. Webale nnyo, webalire ddala. Teekako subscription, teekako endowooza, ate emboozi bw'ogisangamu mulamwa gigabane n'abantu bawangala nabo. Basina bagenda wala akatambi akakyandi mutwe akayimba bamulanga bwerere Mpuuga teyaba. Interesting times to be alive. Ebyobufuzi n'abayimba obalabye. Tugenda kwogera ku byabadde ku mukolo gwa Mpuuga n'ekisinga okubeera ekikulu kyengenda okukoonako lwaki tebaalabiseeko mu ndowooza yange. Ate mu ngeri y'emu ngenda kukubuulira n'ekirubirwa Mpuuga lwaki yakoze guno omukolo. Yakyogedde naye oteekeddwa okuba okukifuna, oteekeddwa okuba nga paying attention to details. Ate ekyo ng'osobola okukifuna ng'osinziira ku mukutu guno ogwa Mordecai Muliisa YouTube channel. Seewanye. Anyways, esooka kya byonna, omukolo gwa Mpuuga gwa Floppies tegwakutteyo okusinza ku byabadde byogerwa. Tutegesa abantu omutwalo mulamba bagenda kubeerawo. It didn't work out. Yafunye abantu, sikyogera mbu ndi musanyufu nti gwa Floppies, naye olwa hype yagubaddeko n'ekitundu okuba nti gyasinzire Masaka n'abantu abalabiseeyo ddala gwa Floppies, naye tekyamulobedde ate kubeera nga atongoza enteekateeka ze. Walabye ebyabadde Masaka ng'agenda mu mukolo akabadde ng'akasike kwabadde kugezesa kulaba ddala abantu banaabeera abantu banjagala. Ndowooza yakisomye n'ategeera naga it's not gonna be as I expect it to be. So bagenze mu guno omukolo n'ebimu ndowooza ku byabadde bigenda okukolebwa tebabikoze. Naye katandike ne kino, Katikkiro teyagenze mu guno omukolo wayinza okubeerawo ensonga ey'enkizo oba tali mu ggwanga oba mulwadde oba Ssaabasumba naye teyagenze wasobola okubeerawo ensonga naye zitabeera ezo ensonga zino ze njagala okukugamba. Katikkiro alabye bigenda mu maaso abantu betwogera okutugamba nti ogenda kwetaba mu guno omukolo oguli controversial omuntu ng'amaze okulya ensimbi z'omuwi w'omusolo ne weetaba mu ogwo omukolo. Abantu abamu aba Buganda nga bagamba nedda you cannot do this gwabadde controversial ng'agenda ku damaginga reputation y'obwakabaka bwa Buganda. It was just smart and wise for him n'agamba sijja namugambe muganda wange ensonyiwa naye sijja kusobola. Okitegeera kubanga yabadde kubanga nga bwe nabuuza mu video abadde tagoberera osokudde mu video zange nga mbuuza nti wagenda kubeerawo some sort of a collusion abantu nga bagamba omukolo agwetabamu nga mukwano gwa Mpuuga obanga Katikkiro wa Buganda. Then abantu ba Buganda balowooza nti Mpuuga yali enguzi obeera omaze okusiiga oba okukwata ebyobufuzi n'obisiiga obwakabaka. Ekyo kyabulabe. Then at the same time
Mpuuga mukatuliki, Bobi Wine mukatuliki. Bobi Wine waba agambye holding Mpuuga accountable okulya enguzi. Ssaabasumba n'agenda mwogwo omukolo. Abeera akutte kanisa yemu ng'agidwagiriza ebyobufuzi. So they were smart. They bagamba, this is very dangerous. Nenga bomanyi ate kino kyali kisobola okuleetera Mpuuga okusazaamu guno omukolo. Naye atasobola kukola nsobi okubanga aba aswadde aba losing points. So yagambye kangende mu maaso n'omukolo guno eno. Okay? Naye kisinga okubeera ekikulu bye bigambo Mpuuga bye yayogedde. Katuulizeeko. Kamalize nga nziramu ekibuuzo ekyo ky'Abannayuganda bangi. Era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo. Mpuuga alangirira ki? Nze wano kulangirira kisa kya Katonda, ndi Katonda njagala era ali nange era kyatambula nange. Lebuuza Mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mu kiwandiike. Kabaddemu kukubira. Ebyo nabyo ebyogeddeko waggulu mbisobola. Pay attention. Tugenda mpola. Agamba nti kamalize nga nziramu ekibuuzo abuuza ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa abantu bangi. Agenda kutandika ekibiina ekijja. Agenda kwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Oba agenda kwesimba okuba president wa NUP. Nakugamba nti ebyo nebifo byonna mbisobola. Genda mpola. Ulize ebigambo bya Zaako. Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu nsonda ya Uganda ngenda kukolagana buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kuteekamu jjejjere mu wakalulu. Tugenda kweyongerayo ne speech agamba ngenda kunoonya obumu okuva eri ababwetaaga. Okuva mu buli nsonda ya ggwanga ngenda kukolagana na buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kutuuka ku jjejjere bu wakalulu. Kati njagala wekkaanye. Emabegako before that wale yadda mugamba abamundoza bakulu kuva mu Buganda nga bamugezaako kumubulira emboozi oba okumupasuwedinga okugenda mu kkubo erya reconciliation okwetonda okukolagana okulabanga bamala obutakkaanya bwalina perceived butakkaanya bwe balowooza buli personal ne Bobi Wine. Omukulu yamugambye oli mukatuliki oli Muganda ate oli wambogo gwe oli wangabi wachi. Ekitiibwa Mpuuga musajja yeddira Ngabi. Ow'ekitiibwa Kyagulanyi musajja yeddira Mbogo. Bwe kibeera nga ow'ekitiibwa Mpuuga yeddira Engabi ne Kyagulanyi yeddira Embogo bajjajja baabwe tebasobola kubatuuza ne bagonjoola akazibu kano akaliwo, kiraga ebintu bisatu. Ekisooka ow'ekitiibwa Mpuuga n'ow'ekitiibwa Kyagulanyi tebakkiriza mu bajjajjaabwe. Ekyokubiri bajjajjaabe banafu nnyo okusinga bo. Bwe babanga ow'ekitiibwa Mpuuga n'ow'ekitiibwa Kyagulanyi bakatoliki ng'obukatoliki tebusobola kubatuuza kugonjoola akazibu kano, kitegeeza nti ow'ekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi tebakkiriza bukatoliki oba b'amaanyi nnyo okusinga obukatoliki oba obukatoliki bunafu nnyo. Bwe kibanga ow'ekitiibwa Mpuuga Muganda nga n'ow'ekitiibwa Kyagulanyi Muganda ng'Obuganda tebusobola kubatuuza ne bamalawo nsonga eno, kitegeeza tebakkiriza mu Buganda oba kitegeeza nti ow'ekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi b'amaanyi nnyo okusinga Buganda. Bwe tuba tetusobola kugonjoola kazibu kano naye nga tutunulira ebizibu ebinene eggwanga bye ligenda okugendamu byo tunaabikwata tuti. And this is where I don't agree. Tugenda kudda ku speech ya Mpuuga ne wano sikkanyiza. Singa obutakkaanya obuli wakati wa Bobi Wine ne Mpuuga bwali buva mu lukiiko lwa Buganda, singa asobola okuwuliza nti gwe oli Wangabi oli Wambogo, gwe oli Muganda n'oli Muganda, ti oli Mukatuliki. Naye obutakkaanya bwa nsimbi obukadde 5 tebwava mu lukiiko lwa Buganda. Obutakkaanya buno buviira ddala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, National Assembly.
sente mpuuga zeyegabira ne banne zikosa obulamu bw'abantu bonna abawangaalira mu Uganda as a collective, not Buganda. That is why omuntu agamba oli Wangabi, oli Wambogo, oli Muganda, oli Mukatuliki is reducing the weight of this matter. Kyetwogerako omusango yaguzza eri ggwanga teyaguzza eri Buganda. Naye katweyongereyo mu bigambo bya Mpuuga akubulira kyagenda okuzzaako. Play the clip. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusiiro ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutanise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyiro, era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21. N'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti naliko n'essente w'abavubuka ku kyalo mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka. Ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was unique leadership. Bane bakyogera Mukama. Listen, ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso. Mwalabye Simon Kagwanja ng'agamba musobola okumeketa amannyo, nyash your teeth, naye kino ekituuseewo kimakinze new dawn, olugendo olupya. Mpuuga kuba ono mukwano gwa Mpuuga Simon Kagwanja Sseruganda ku NBS yabitadde ku Twitter. Mpuuga ali mu kubitugamba kati agamba nze nammwe okuva leero. Play. Nze nammwe okuva leero tutanise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyiro, era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Nze nammwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyiro, era ndi mwetegefu. Jjukira yakugambye abantu babuuza ogenda kubeera president wa NUP, kwesimba kuba president oba kutandika kibiina kipya. Wano n'akugamba era ndi mwetegefu. Ayongerayo n'akugamba nti ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21. N'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti naliko n'essente w'abavubuka ku kyalo mwami Njala. Otyo akugambye ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde, n'abikuwa obwami bwa Ssaabasajja Kabaka ku myaka 21, n'abeera member of parliament okumala ebisanja 3, n'abeerako ssentebe w'abavubuka, n'abeera leader of opposition. Agezaako kugamba tali direct nti bannange nandyagadde nange okubeera president w'ekibiina, okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, oba okutandikawo ekibiina ekijja. Aleyinze wali omusingi. Mu political science waliwo kye bayita ladder climbing oba careerism oba political opportunism. Mu political opportunism oba careerism oba ladder climbing ye muntu okubeera awo ng'ekimusindika kwe kufuna ebifo eby'obufuzi, n'abeerako MP, RDC, simanya kino minister, bwatyo. Baagala nnyo ebifo ekiba kimupushinga mbaddeko kino erinnya lyange. Ntanya okugamba abamu ku bantu benyumyako nabo wano mu America nti ezimu ku nsonga lwaki Joe Biden yesimba kuba president oba yesimbawo, ekimu ku byo bakita careerism. Yavadda nga ayagala okufuuka president wa America, ne kati mu bukadde bwe bwalimu akyagala okuvuganya. Careerism, linnya lyange, legacy.
kati kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza nti tuyinamu classes 2 mu Uganda. Class ya Bobi Wine emu ye y'abantu abali ku national cause abagala okuleeta enkyukakyuka mu Uganda. Then waliwo kibayita establishment. Mu establishment mwe muli ababaagala ebifo. Bano bebaani beba Norbert Mao. Kasita omufuula Attorney General, Minister of Constitutional biki amala. Eggwanga ne bwe liba liri ku buzibu ye kasita omuwa. Ekyo nno ekintu kitulimu. Tolowooza nti mbanenya. Ne bwe twabiranga tusoma obeera timekeeper. Ate nomano gamba njaga kubeera sports minister, ate information minister, ate MDD minister, ate nganzi. Nange nabirimuko. Timekeeper, information minister, ate DCBC chairperson, guild president. No ulira. Ne mulimu abaana abajja kusoma nga yagala kusoma amaliza agende akole emirimu ki. Akugambye nti ebifo byonna abisobola. You're watching Mordecai Marissa Live. Now, abantu bano benjogeddeko Norbert Mao, Abedi Bwanika, Samuel Walters Lubega Mukaku, Mike Mabike n'abalala mwebali. Kati jjukira bwakugamba nti agambye ate waneena agambye nti ngenda kunoonya obumu okuva eri ababwetaaga. Nono agambye nze namwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga. Olwaleero lwakitandise omusajja akulembeddeko mu Buganda n'abeerako MP okumala ebisanja 3. Yaliko mu nteekateekeza walk to work ne Dr. Kizza Besigye. Yaliko mu kisinde ekya Ssuubi. Yaliko n'Amama Mbabazi mu Go Forward. Kati ali mu NUP abaddeko leader of opposition. Naye ate akugamba olwaleero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe. Bulijjo oli ku lugendo ki? Mathias Mpuuga. Ebifo by'obaddemu ebyenjawulo. Olwaleero ate bw'otandise olugendo olw'okutaasa eggwanga, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo era ndi mwetegefu bw'agambye. Okay. Mathias Mpuuga ali mu kulangirira. I am ready, please. Abantu mwenna abataagala Bobi Wine, come and rally behind me. Mathias Mpuuga ali mu identifying. And here I am, I'm offering myself. Eri abantu abaagala careerism, political opportunism, I am here for you. Kubanga bwagamba nti olwaleero lwatandise olugendo mabega abadde akola ki? Agezaako okugamba nti waliwo yatulinnyira mu cake. Nze muli beeteefuteefu okubeera nga nze gwe mudde emabega tutambuze ekintu kyaffe. Oh my God. Akaseera kano tulina omuganda omukulembeze gwe tugenda okuddira obuwagizi bwaffe bwonna tumuteekeko tugerera omuganda alina obuwagizi bw'omukulembeze. Mathias Mpuuga nsamba. Anyways, nkyayongera okutunulira bino byonna naye nkusaba oteeke subscription ku YouTube channel. Muleke ate nkome waneeno. Wanyina ensonga gye neerabidde. Manyi mpandiika ebintu bingi. But the devil is in the details. Bobanga tewapayinza attention. Mpuuga gy'akomye okwogera. Era bw'ona ddayo nsabuddeyo. Watandise okwogera ku byayagala okukola. Avudde ne script gye yabadde asoma n'atandika okubyogera nga tabisoma ngala. Very amazing. Anyways, my name is Mordecai Marissa. I wish you a wonderful time. Tunaddamu olunaku olulala. Beera bulungi ate era weeraba.